kyayayanye nga kola ki nga noonya era bw'otuna mu interview eyo nena gye yakoze ne Alan akulaga nti zino nze nali sikisuubira nabadde ku Club Victoria nensanga bantadde ku post ennene bambi now nze Simon bwe ndeeta obusungu nze ngenda olabikanga omubi kubanga ye 10 kino kyali mu kirooto kye oba kitegera kiri saakireeta mu kumunyooma naye nakireetera mu ofiisi ye gye yali alimu akaseera ako kubanga n'ensonga y'essimu yali jangu tukyankalanyemu ku TV wadde ne video tennafuluma gy'ataawulira nga ajjeeko ki essimu kubanga era w'omubuuza gwe mugani Simon yali akubiddeko ku ssimu essimu gye nasooka okuba ye yali ankubira nga ayagala kwogera nti Furufiga amukola ki kuba yakuwangayo akantu yakamba interview omulundi gumu bwe yali ava mu kkomera si yeyo ate ye yakola ki yeyakubira yeyankubye naye kati kambabuulire ekigenda okubeeramu chances are high nti nno abo ababiri Nambwa agenda kuddamu akole ki ayina ozaala agalike nze ndaba kuzaala nze ate nkyagala omwana tebamuzaala omu mu kika bannange kamanyi bwe bakakwata omusajja tosembeza Nambwa wali walo oli omwana yategeera bakwata omwana tamanyi kuyomba ulira era kati ninga Nambwayo nze gwe mulaba kagenda ne kwogera n'ogamba la ulira omumbejja nange bwento kati bwenjogera Nambwayo empisa zinkulukuta Nambwayo omanyi kubanga nze kati nange nakuzuna wemba ngamba mugamba taata wange gwe Simon omanyi nalose nga nzukuse nga nzukuse ndi mu kubuuza omwami muga eradde taata endo zazukuse omutego kuluma ng'owulira omubuuza taata oli taata naye tufumbe ki bw'omaze n'ozirika nempulira emirembe ne ngamba kitegeeza kino Nambwayo kyawulira omwana wuuyo negwe Nambwayo kiki kyaliko ayina skill Nambwayo yamaze napostingawo n'agamba nateeka kifaananyi ky'omwana we n'agamba papa newe kiriba kinneetaagisa kukola ki kuluzinga bulamu ndikulwaniridde era nze kino nze saaya kuyingira mu baagalana nze singira mu baagalana naye mu nsi omusajja kibi nnyo bbeera n'omukazi akusinga obwongo Nambwayo yenze Nambwayo w'enkya tanyiga ng'anyiize kakati onaamanya ddi nti omunyiize era kalakita za Nambwayo zendiko zikola bulungi asobola okukola essabo asobola okufuuka nabbi asobola okufuuka batanyiga asobola okulembera eggwanga kubanga buli enakulembera eggwanga Nambwayo entuufu era nze kati ate bw'aba aposinga zino wenatikiridde Nambwayo nti babatuuzizza naye mu kubatuuza osuubira wayinza okubaawo rival omukulu atunudde ng'omujaasi ono najja n'ayiguliza nga akagere kaliwe kati zegambye ku Nambwayo nze mu mayanja Nambwayo tuliwemu olubuto abamaze mu wiki nga nnyo ate ekyalo omwana Nambwayo tebamuzaala mu kika mwana omu Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings.
extension iso libanga erigejja oyagala fuka big eye kati akako kawonye katya nze nga siina kyange kiriwo yadde oba uli akantu kakusalaasala kati bwempulira fe yakakubya ekifaananyi nendaba nga liringa ebbwa munna nze anti kati olaba ina enfufu ye Kampala so bagibeeramu nina allergy w'amaanyi ate sayini ezimu eziraga omuntu yonna okuba nga onaabeera omwavu butabamu yadde na allergy akuluma eyo nayo sayini ya bwavu naye n'endwadde ezo ez'edda nedda kati ate ekyange si kyekyoyo kyannyonnyola because me have called my optician n'aŋŋamba nti nno optician kyekyo kyekyo n'aŋŋamba nti nno Shamim weetaaga ojje tulabe enfuufu eyo bwe tumala weetaaga okwambala glasses n'agamba olina allergy amaaso go tegasobola nfuufu y'e Kampala gasobola yawaye Dubai naye tebasobola noza neetaaga oba ngende mu America wizo gyayagala okuva wizo aleka bamukozesezza emirimu mingi naye kati nze sirina mirimu gye ŋŋenda kukola giryawo ate wizo alabira ddala ng'omukyala aleka yamuleka eno aleka nga abamutwala Namukasa bye yayogera byali bituufu Namukasa aba yeetonda tumuleke Namukasa bye yayogera byali bituufu wawulirako yagamba nti bikyamu yamala ne yeetonda yagamba nsonyiwa naye wizo watukoze akantu wizo abadde ki kyonna kye yabadde yamaze ne yeetonda naye nga madamu bwe beetondera omuntu abeeraawo omanyi musama sima ngenda muhodde n'owulira nga kyakola kyanjawulo nnyo ngenda kubeera mu states n'owulira nga kyayogera n'ogamba maama Katonda oba Katonda bwe yabazaala Mukama kiki kye twakukola aba otatwala mu states anti wizo yakuta America n'agijja wansi n'agiteeka mu ttaka n'agirinnyalinnya ali amaze okugirinnyako n'ajjamu n'empale n'agikwekweyaako tina kyemugamba naye gwe ensi yonna yakkoowa bannaye babadde bye baliise ewange ngewaka naye ensi ogiku abantu babakola ki aki abantu bagamba nti oli user nakozesa nalabye omwana akwogerako awo neŋŋamba nga mmanyi bro aliwa Cumi Cumi alinayo akayimba ke oba mmuleke producer agambye tokaleka agambye akakantu akeetaaga kakola Cumi alina akayimba ke kyava yakutaddewo akali aba Shamimu oli muzanyi wakati wakatemba singa okera kumakya n'okuba oluyimba oze simu gyova mu point za 10 mwademu point emu gyenjagala ow'ekitiibwa and I think I skipped that line nti me and how we don't talk on a personal basis nnyo naye alina essimu yange n'essimu ye soolo mukubira nenjogera ekintu jokingiri n'akitwalwa n'agaana okikola ki okitwala kati mu point ye wabadde point wokka okitegedde kati ewalala kiringanga Shamimu bw'anaakola oluyimba twatandika omwaka guno nga Kimi yalina oluyimba okimanyi ekyo twatandika nga yalina oluyimba kaakati tutandika kati nga mwesho nampi gye yatya kyanke oba onoonya kyekiriwo ekitambula mu wiiki musically kati ebiseera ebisinga mugenda nga mu analysis ezo mwaka twaggwako nga tulina ani atandise kakati surprisingly tutandika abayimbi tebalina music ekyamazima nga alina oluyimba is 10 who wasn't a musician ontegedde bulungi kakati mukubira essimu in the name of abayimbi saa zino omwaka gutandika butandisi banoona luyimba ate gwe atalwagala walugwiridde bote bwatandika emboozi yes kana akamanyiiro kokotambula nako najjako essimu naye wegijjako kati lumu mba ndi ku TikTok ngenda okulaba yali ayimba oba yali waitress ndaga DJ Pulo sagala ayimba sagala atambula nga nnyimba kati lwaki ompita mu maaso nga nnyimba now nze mulamu wange ensonga lwaki Shamimu because nze nawe twogera ojja kulwawo okunsanga nga ndi complaining about someone lwansonga nti nze nsooka kukebera nze ate buli lwenkebera nze
ekizibu kitera nnyo kisanga ewange then emaiza nga Shemus mwinaako buki then I realize nti mu bulamu bw'ensi eno abantu balina ebintu bingi bye beegomba nga tebasobola busobozi bikola oba nga tebannatuukako biki bituuke. Shamimu gwe n'omulaba mu bino ebyaffe ebya YouTube ng'awoggana naye ng'olaba mu mikwano gye alina Mariam Nagire nga bayimbi golooza just mikwano gye kumbe alina kyabala kumbe yeegomba okukola ki okuba omuyimbi okubeera omuki naye gwe n'omureceivingira kino kati olunaku lw'olisanga Shamimu ng'ayimbi ojja kubeera surprised nti ate Shamimu owakatemba yatandise ddi okukola ki okuyimba era wona abo addressinga Shamimu ojja mu addressinga nga waaki owakatemba ne bw'onaayagala omupromotinga gojja mupromotingira mu mutima gwa olaba Shamimu owakatemba akubye oluyimba olaba na katrain tetumuyita muyimbi ontegedde bulungi naye kati ekizibu nti ate ye Shamimu kuva buto abadde ayagala kuba muyimbi kakati bw'oyogera ekyo oba tokyogedde mu spiriti mbi naye kubanga kiri kati kyasemberedde abadde alwana kuba nakyo alabanga gwa muzalawa otandise okuzala walanka ontegedde bulungi kubanga ye mu ndaba ye oba kale ne mu kiriwo Katonda amusitudde final amukwasizza ku kyayayanye nga kola ki nga noonye era bw'otuna mu interview eyo nena gye yakoze ne Alan akulaga nti zino nze nali sikisuubira nabadde ku Club Victoria nensanga bantadde ku post ennene bambi now nze Saimo bwe ndeeta obusungu nze ngenda olabikanga omubi kubanga ye 10 kino kyali mu kirooto kye oba kitegera kiri saakireeta mu kumunyooma naye nakireetera mu ofiisi ye gye yali alimu akaseera ako kubanga n'ensonga y'essimu yali jangu tukyankalanyemu ku TV wadde ne video tennafuluma gy'ataawulira nga ajjeeko ki essimu kubanga era w'omubuuza gwe mugamba nti Saimo yali akubiddeko ku ssimu essimu gye nasooka kuba yali ankubira nga ayagala kwogera nti Fulufiga amukola ki kuba yakuwangayo akantu yakamba interview omulundi gumu bwe yali ava mu kkomera si yeeyo ate ye yakola ki yeyakubira yeyankubye essimu nze nno obuzibu obwo ne wabeera gwe kalatigula kuba Shamimu kalekaleko nene bw'ogenda mu bantu 10 benkolako interview abantu 6 njogera nabo nga kye tukola nabo kyekyo okuleka nga nze naawe tulina kye tusobola okunyumyamu okusukka kw'ebyo be batono olaba ne kasuku mukubira nabuyambye bwenjagala kati complaint ye nagirabye nga no it makes sense kyenva kugamba nti nze neetunulamu ng'alaga nti tewamuyamba anti anayisi nawe sobola muyambira kubanga nze nasooka okulaba 10 yali ku tavani namusanga ku stage ng'azanya comedy naye ng'awemula nnyo naani muyambye ntya n'ava breakthrough yali ya TikTok nze ne ku TikTok ba followers bennina tolina bw'osobola mumuyamba ye yeetaaga okunnyamba ku TikTok abaana balina following ku TikTok otegedde bulungi yali ayagala mumuyambe ntya ku telefayina akoleko ki otekeyo ennyimba ze oluyimba lwasooka kuba lweno lw'okutegwa bba omukyazeeko kala anti ye essimu gye namukubira naye nze 10 gwe nasembayo okwogera naye yali comedian TikToker otegedde bulungi kiringa ngaani wano kiranga bano abaana ba paka train agezezaako okwerwanako ng'omuyimbi wadde nga music mulungi but still musically okimanyi nti last year Rain omu ku bayimbi abalina oluyimba olwali omanyi mu nnyimba 20 Hedigalo okimanyi kiyinza okuba nze nzekera luteeka mu countdown eyo era oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ngamba ne bane oluyimba luno lw'amaanyi naye ngomanyi lwaki oluyimba lunene naye nnyini lwo tulina ekifaananyi tukola ki mwetumulabira kati nze essimu gye namukubira mu kifaananyi eky'omuntu gwenkola ki gw'omanyi nti abayimbi saazi bali mu kunoonya ndongo gwe wagwiridde ekiyimba kati because ye bambi ekyo kyabadde alwana okubeera nakyo ebbanga lyonna yalaba ng'ojavunye alabanga nze akola ki ajavunye but mu bulamu that is life omanyi gwomanyi ki oba nyinza okubanga essaawa zino ali mu kukola lwa statement yange eyo nga yayagala agambe nti saakigwira bugwizi otegedde bulungi buli muntu yena weetaagayo ekigambo ekyo kisobola bba si kigenderere naye gwe ate ekiringa ekikumalamu amaanyi naye gwe nekikoona ku mutima
noga kati kankole era nze interview ena najja neŋŋamba now the problem is not her. naye nno okuze oba ogenda okaddiwa wandiika ekiraamo kyo. Just nze nina amagezi. Ndaba okuze. No, just nina amagezi. Otandise kati okweteekako emisango. Otandise otegeera nti wano ensobi yange. Anti wulirayo kino kimu. Zenja okwetonda. Wulirayo kino kimu. Abantu batuukamu stage kiba ki? Wulirayo kino kankigambe. Katonda bw'akuyamanga n'oweza emyaka 30. Nga weegulidde ku ploti, weesasulidde ku tiketi y'ennyonyi, weegulidde ku mmotoka empya. Nga sinvugeko. Ontegedde bulungi? Ng'olina famire. Weegulidde ku ploti? Nga mu bukoddo basobola okunyiigira nti oyinza okuba muwala waabwe yakukwatako n'omukazi omulala. Nga kibayinza okunyiigirako. Naye nga mu kifaananyi ekigazi they are proud of you okubeera omukoddo. Oba tokyalina ky'oŋŋamba. Kakati no byenkugamba waliwo omuntu ali mu myaka 3 ebyo nga tannakwata kwadde n'ekyo. Yadde kimu. Zisayimo mbirabyeko. Weegulidde ku mmotoka empya? Neesasuliddeko ku tiketi y'ennyonyi. Paloti? Njeguliddeko, nnyumba njezimbiddeko. Abako bali proud. Ndi mukoddomi gw'ogamba nti weewasa muwala waffe. Kati ekyo kitambula. Kati ebirala byonna bigasanze. Ebirala byonna byoyogerako bigasanze. Ebyensi byonna nabikola ki? Wabimaliriza. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo era Shamimu nsobola okukubira essimu n'onziramu bbi. Nesikubira bbiko nesikubira muntu mugamba Shamimu anzizeemu bbi neetuula bwe ngamba Shamimu lwaki ayinza obba nga anzizeemu bubi. Nenfuna solution and I'll move on. Okuze. Ekyokubiri ndi kika kya muntu akkiriza nti buli kintu mu bulamu kirinamu ekyokuyiga. Otegedde bulungi? Buli challenge gy'ofuna mu bulamu. Buli kintu mu bulamu kirimu ekyokuyiga nti ndi kika ky'omuntu omuyimbi ow'amaanyi asobola okugamba nti Sayimo asobola okukusanga n'agamba nkulamusiza n'atambula n'akola ki? N'agenda. Oba ntegeera? Kakati n'enkwensonga nti lwaki olowooza 10 ye ayinza olowooza nti Sayimo yali anzala bwangalo n'omuyimbi gwensobola osanga ne musiba n'essimu obudde bwange n'entambula. Yadde nga n'essimu tosajjikuba. Ontegedde bulungi? So kakati nze mu ebyo byonna ekyokuyiga nze kye nafunye ekinene mu mboozi ya 10 kiri ekyo nti Sayimo asobola okubanga ali mu bino naye nga wano waatula no ku National Theatre akimanyi baamugamba bonale bwe bayita nnyo wano. Kati Sayimo because abaddenga mu byakwasama olunaku lw'olimulaba nga ajjeeyo empapula agenda kwesimbawo naawe wennyini Shamimu ujja kusobola naye Sayimo ddala oli siya kyagala kwesimbawo kyabulamu ogiteekayo n'enseka. Ontegedde bulungi? Naye ate kati akoze atya? with time otandika kugamba naye kireka anka ali ki? Ali serious. Kakati ekizibu kiri kimu Sayimo ye rejection asanze roadblocks mmeka eza rejection. Some of us have not been rejected. Namala kukapa simya 2010 na graduate nga 2016 mu gw'omukaaga nenfuna omulimu mu September. I've met kati ero mbadde nva ku abasajja batabuse aba permit. Omaze nofuna permit? Gendiko. Gambo ofune permit. Ntuse mu office ya permit bwenti nengamba bulijjo ngamba tukoze naye nga si ndaba buli omu atunulira kyamuli. Bonna abafala bembadde nabo batabetaaga permit tewali annyeze. Era nzijukira nti bonna nabo ekizibu kyabwe balina bye bakola bazze bafune ki? N'amanyi tajja kunyiga kubanga takisobola kumpa kifo kye kubanga naye najja akola ki? Bano abakuba akafaananyi kano tebakubuzizzaako bulungi. N'akafaananyi akasuse ne kayitako. Nga tewali yadde akunyezi. Ambuuzizzaako. Kivanyize gwe nti mulamu nze I console myself and I move on quickly. Kuba babakuba obufaananyi batumanyi. Ate kati wulirayo tewabadde wakola ki? Babadde busy. Naye waliwo munnaddiini azze. Neba abadde bana owa Protestant. Ne bamugjayo eri bulungi nnyo ne bamuyisaawo direct ne bamuweerawo. Agenda n'abakadde babayisaawo nakine katono ye bamuyisizaawo lwa.
lwa kitiibwa kye bw'avudde eri n'ambongako kakati andi kakati nze ekyo kisaamiinze bonna nti abawadde ono ate gwe bawadde akola ki ammanyi. So that's how I console myself. Eyo nakati unenvawo nsimbyewo buki bulungi nengenda bana abasembayo we bakuwera laanazi kati ate mukama waabwe ejja nnengeredde eri kuba ne kulaanazi olina okugoba procedures nga bozze bulungi nnyo. Awo waliwo protocol gye njagala. N'akubira owatteera n'ampita n'agenda ye n'asooka ndabako n'amprocessingira n'enkomawo era bensanzewo mbalessewo ne laanazi yange nakoze eki bulungi nnyo balekawo. ontegedde bulungi kakati kikyengeza kuzimba so kati oli ku laanazi sinikira muri byoyita emmotoka gitaddeko ero so naye mukyengeza kulaba nti abantu abamu Katonda talinabawaako ebyo byenkoze eki byolina byendabyeko kati bambi ne bwasensinga gundi ya rejection yonna awuli ekyefaanaanyiriza alabanga weegasse kubakola ki kuba mulwana ne kati zino kino kyoyera ku mutima nti namukubira naye nze namukubira mu layini ya 10 gwenkola ki gw'omanyi era ng'ekimunkubisa kakati wakubye ekiyimba omanyi nze ndi kika kya muntu abantu bagamba njagala nnyo entalo naye amawuli gatambulira mu conflict bulungi nnyo kati nga nze kye nali njagala 10 toli muyimbi nze bwe ndowooza naye olina oluki oluyimba terukubi jangu tugende tubafuukira ekizibu kubanga nze abayimbi bembaddemu Florence Nampi gyafulumyako posta mbo ng'ayimbye buli muyimbi n'amuweereza message amwe ku luyimba aluwuliremu kubanga bate kyaita ki competition naddala ng'omuntu ate alina eriki kati nze ye spirit nti ne sister namuwulyako ng'ayimba bireke namuwulirako era bw'anaakikola simanyi gye tugenda kudda ggwanga naye okwoza anti abantu basobola ofuluma Uganda bonna ne bagivaamu n'agisigalamu yekka kimala tujogeddwa iraba emikeeka njagala ggulayo mukeeka njatandika fukaamirira bebi ali nado n'omutuufu anaatera okufa yeggwe nabulizaako kukakeeka awo njagala mubuuzanga ku buli kumakya oyagala nfukamidde kukakeeka andi kali akalimu aka pinki kali ndabye kalungi ku mabbali kaliko papo emikeeka girimu ebika waliwo egya kyaki njagala kali akatali kakyaki okalaba kali akalala simanyi we bakayita kyaki owa kyabayiga kyakayiga kyaki gwe baliirako akawunga kalina jjajja zaabeetinga ke kali kenjagala genda onfunire kalannami njagala tandika fukaamirira musajja bangambye fukamira kati gwe kulimu ssente kiyafunye omulimu mu UN ani omusajja lwaki mwogera bwe mutyo nga mulaba nti ninamu elementi yonna ey'empisa Shamimu olaba Katonda alina engeri gye yabagatta mu abo ne bw'otafukamira akimanyi omutima nti nfukamidde ate bw'onaakola by'otasobola kukola ojja labika bangambye ekintu ekyo kirungi kubanga era oyinza ofukamira n'olemera ku ttaka nesivaawo ng'amagulu gagongobadde lwaki ekyo kyogera oli siriyasi oyinza ofukamira lutavaawo kwenga otandise onywa amazzi kiki mune musana mungi ate njagala mbe n'amazzi gange oba tukuwa ekitiko obere n'amazzi go gano era wengawulira muli nenkuba kuli gegwe ate olwakuba ndi mu mpale oba njije jamugonda be bro jam sisobola naye owulira mbanga alinnya mu busa awo omugakebera bwe mutyo tujagenda kumala ogende wali ojjemu onkubireko tulabe kati ate waliwo gwosobola okukebera nga kalina akabaawo pa ng'omanya ulira daba okube mulimu Lawrence kubako tuwulio wakalu nywa nnyo amazzi yongera nywa nnyo oba tolina bbiri za Lwenzoli vayo nage waka ate otya lwaki tosamuwa sigwe mukama we afunidde 5 mukazi wa mutere mu kibotulo mutama akutere mu botulo mukazi batandiko yiya mukasana kano omusajja wo mu ebboto y'amazzi aleme eggulanga Lwenzoli buli wasanze kojjanga gatto weetaaga amazzi ndaba gabulamu ala kakati gwe nawe tunoonya emisuwa tetuba tetukyagiraba you need water atambula saidi kono nga basi zeemalo naye olaba ebyo byalemerako
ajja sala omulundi gube ng'akatika kooyo nsajja kutta akatika kata wakati kino kyaliko kyekya Museveni mukazi olwakisa kupakingira amazzi waliwo ebiboto ebirungi ebyazze tasobola kuteranga mu mazzi obisuula oyo gye naleka kati ewaka tebakupakingira mmere ku makya breakfast naye abakyebase aba akyebase kirungi nnyo mukazi omweru tebamuza okusaba bwe batyo mukazi omuddugavu yabawunya egyo mikolo gy'abaddugavu ejokera pakinge neera ne bagiba pakingira abe ku mirimu be bagirya hanze owange amanya nga saagiridde atya amanyira akeerako n'agamba emmere tewagiridde atya simanyi tasobola kumanya ate omusajja gwa pakingira mmere ng'avaka n'agirya lwakola n'emmere y'empakinga olaba erina amateeka ekisooka bapakinga ne fruits zituuka zeefumbye ekyokubira ennyini yakubira essimu emmere yange badde eryetya buli saa bakubuuza kati emmere eryetya abasajja baabikoowa kyakubiri ffe abagibaliirako emmere twakooye wotameroni zituuka zeefumbye abakazi abapakinga fruits ku mabbali wotameroni zituuka zeefumbye enanansi ng'etandise okukayirira batadde obudde mu bufumbo ennaku abasajja babbula abasajja babbula mbu omusajja n'omukeera makino omupakingira emmere n'ossaako fruits n'omuteerako salads n'okola bboto y'amazzi n'okola ey'amata mbu bwamala otutayimunguze mu kamwa naye olaba wange tabimpanga ebbuto linva kuno paka Kalamoja kati bw'atandika bw'atandika ojja kukogga puresha y'emmere yeewako ogimanyi gwe yempakingi buuza ku basajja banno togisabanga ne bagitandika ogikupakingira lwogenda okukogga nanti oyagala toyagala ate tetera kuwooma anti baba bapakuka ayo yaffe wooma akatogo bro kyova olaba tobakupakingira akatogo ako olumu omunnyo gukaawa olumu ne gubeera mutuufu amazzi olumu ne gaba mangi olumu ne gaba ekyalo obutogo abasajja tebaagala nnyo butogo muyiiya ate fumba pizza nkyamuteereko naye kyejjo nekibuuza bakazi bagifumba oliirawo emmere ya maidi dinako naye tolya mmere ya maidi nze neegira dinako kyogera tewali agenda kukuba sayimu teri agenda gandi omusajja alina akajanja yogera kyoyagala tolya mmere ya maidi sigifiiringa kwaki abasajja tebagala mmere wati omusajja ono wa pamiti sigifiiringa efulumye pamiti simanyi sigifiiringa pamiti esofulumira mu nnaku lumu kasoba omwe na sente sigifiiringa kati gosasudde laana nga kigenda kunnuma emmotoka yogiteekako ero sigifiiringa lwaki togifiiringa automatic mani bakyazivuga mugambe automatic jeep linako ali mutuwa laana owaaye bannaye tunabeera ku kintu kimu mutwana alengenda kudda matula emabega w'emmotoka kuba jjukira obadde ovuga nga owa kamera yaba mu maaso Lawrence teekawo kamera eyo tugenda bwetuti nga gwafumiseemu pisto bakiguddemu olaba kasiikala akankutaawe kagambye kati nakalabika bulungi nga kakazi naye tugenda omumaliza okwana kakwani nawulidde bubi nga tumaze obimaliza bona wakawaddeyo meka ate abasirikale tewasasudde kipapula tebakwata nguzi bambi ngamba tewasasudde kipapula tebakwata nguzi traffic tebakyakwata nguzi bakuba kipapula naye kabadde kalungi mwakoze mutya tekakwadde enamba kuba mwogera afuta nzo so okuntuma ntero yitayo so okuntuma nenkolyako bro nabagamba bino ebintu nja babeererawo galimba nkyakagaza ki kati nga ngenda kufuna permit nkasa okuyamba era emisango tegibula ebipapula oyinza okuba olinako ebipapula naye ebipapula zano birina gundi yaabyo oba olina kisasula naye kati laana eno owaayi tunabeera ku kintu kimu tetulina mpozi esobola kwogera ku mugwanga netweyongerayo kafaananyiko kabadde kati omanyi abantu ba driving permit abo balina obufaananyi bwe bakuba n'ofaanana bulala nekyemanyi amatu tegaliiko obupapula mano yampaayo gano bannaye akapapula omanyi tinetamateekamu wano obupapula gabula nze luli batukuba ekifaananyi ne nga ye ate omwana nga talina matu naye balina okuteekayo obupapula bannaye no nange obulema bundi bubi kubana siina matu sirina nviiri Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Obadde ngamba tulya mmere ya mukozi. Sigifiiringa. Lwaki abasajja abasinga tebaagala mmere ya mukozi? Abasajja abasinga bamanyi mmere y'abakazi baabwe. Lwakuba bambi waliwo lwagifuma ng'omuliro omunnyo mungi kati n'obuuza agikuwadde tingeremu omunnyo mungi saategedde ogenda owulira ng'amukunya. Nagambye eki n'omulimu gw'obukazi nagwo muzibu nnyo gw'okuba omukazi kintu kizibu era no Women's Day abakazi banenze kankubeeko tuyita mu bizibu bingi. Omusajja tayagala kulya mmere ya mukozi, olina okugamba omukozi ngattirawo ko naye fumba bwoti n'obeera ku ssimu nga totaddemu enkoko kati otaddemu ennyaanya oziggyeko akakuta anti kati bba wayinza okuba amanyi tofumbira tetulya waka nze waka ndya ku ssaande. Tokiraba kati mwe basajja be twagala olya sande ate nga ne sande tofaayo. Wemba nkomyo nga yagala kunywa cyayi baba mukalu nga mweterako. Beebano obadde abasajja beŋŋamba. Beebano kati abasajja abanaku bafumbisa bakazi baabwe mmere ku mwenda. Kikuyamba nako newe basaati gyegololera abakazi bakyamanyi ggolola. Tebakyamanyi ggolola kuba nze kati saati njikubamu obukindo buna. Kati nyiige. Kati nze simanyi ggolola mpale. It is okay. Tolaba omusajja kirungi nnyo kati baale kati nze kugulya kano kapaasi kwanguyiriza embeera kano akagundi. Olaba tufuukirawo ab'oluganda. Bro ne bro. Nekwanjulira mu gundi mulamu. Mbuno kati omusajja okugolola essaati kindeetera okunteekako mujja wange. Okwegolola essaati eyo gy'ogenda oteeka ku mubiri. Olw'olumu. Owulira ekintu kimu. Abaana abatalina basajja nga bagudde kufa abeefuula jjente omwana abaana bali balabirira. Sooka ombulireko. Kati era nga bw'oyambadde wano asobola okujjamu essaati n'agyoza n'agikaza n'addamu n'agigolola. Owange wakatuuka. Wakatuuka n'akwata engatto n'agikuba eddagala. Bakobula. N'akwata eno ejjiini. Abaana bakuba engatto eddagala. Kakati ne byonna ali mu bikola wali akuteereddeko ekyokulya. Abaana bakuba engatto eddagala. Bulijjo omanyiiza babalongoosa amawuggwe taaba. Ddagala lyanga tulyabajjula ku mawuggwe. Bano abaana kati n'otuuka. Mubawasa bo abakuba engatto eddagala. Anti nkugamba nti mulina okwegendereza. Kakati n'osooka n'otuuka ewuwe n'osooka osoberwa nga ewaka oyagala. Bagamba babatandikira ku mulyango abo abaana. Welcome eba ya ku mulyango. Eri. Bakufe be tubalinda mu buliri. Eva smiling, complaining ange ensobi wagikola emyezi ebiri emabega. Mbuna bwana buyomba bwe buti muno ne hani lwaki mbunno wakoze bwoti na peke. Bakufa abatandikire n'otugane nayo kimanyi wanyeeza luli. Bwe tebogera. Kakati n'osooka n'otabulwa. Byoddamu ebigambo nga naye ewaka olina okuddayo ne wano tewaviika. Ewaka weekaka bwekasi ogamba bwe siddeyo ate banjogerere. Kati ewaka n'oddayo ng'olinganga alina ekiwundu. Simayire yakuteekayo peegi. Lwaki mutuuka awo tubanyiiza nnyo. Simanyi. Tetukyamanyi naye nga tubakolera ebintu bingi twala obuliri ne tubuteekako piro nnyo ennaku zino. Twoza bokisa zammwe. Bakala bali bagenda ani yandizoozezza. Lwaki tozooza ne mugenda ne muzidugaliza eri. Ate ziri bugera. Bano waliwo abafumba abamaze ebbanga nga tebeegatta. Babeerawo bati. Nga buli omu atunulira munne nga bali mu myezi nga 5. Naye nga babeera bonna. Gwe tomanyi no basingle mothers bangi abali mu bufumbo okusinga basingle mother abali wabweru. Nze era naabe akayimba ka Becky ne ngamba singa akayimbiddemu bayimbireyo basingle mothers abali mu bufumbo. Nga mubalaba bafumbo naye nga single mother awedde emirimu nga tamanyi ali bweru. Nga amaziga gakaaba gasinga ali wo single mother ali ebweru.
obuvunaanyizibwa bwalina businga wasinga era abasinga mothers abasinga obungi bali mu bufumbo. Lwakubeera ojasanga n'abakazi omu ebizibu mwe mubyereetera mweteekako nnyo bingi byemwagala ng'omusajja tabisobola. Nga ki? Beeteekako nga ki? Omusajja asoma essomero lya mitwalo 5 gwe oyagala agende mu yaka mu kitundu. Abakazi nabagamba akakajanja bw'oba manyi tokola. Omusajja muleka ne bw'oba okola. Omwana bw'aba agamye essomero lya 5 gy'oba otwala omwana asasula 5 ge. Ate omukazi ng'abaana bakyali mu nnyumba etokiriza musajja tokkirizanga mukazi kutwala mwana mu ssomero ly'otasobola. Omusajja gamba njagala omwana asomere mu essomero. Ate certain point olina okukunama. Ate abajja gamba munna. Essimu agambe nti nnemereddwamu mpaya kadde kamu n'ekitundu nga tokawuliranga nako. Ng'obadde gw'omanyi essomero lya 5. Omukazi aleeta obujulizi nti abaana baweeredde emyaka 6 nga kituufu abaweeredde gw'ogw'omusanvu gwe gukulemerera. Nga fees badde za miliyoni 2 nga gw'osasulako 5. Bw'aba awulira nga abaagala mu standard eya waggulu ezo asasule mu coaching. Naye eza ssomero zesasulire. Tokkiriza nkibanga musajja mukazi kugamba nti osobola ennyumba ya mitwalo 3 n'agamba nze kangateeka 3 tugende mu y'enkaaga. Lweri balema lwojja omumanya nti no gwalina osasula ennyumba. Anti lisiti era baba bateekako musajja. Osobola okukkiriza lisiti zonna eziyanga ziriko mukazi. Byonna asobola obbikola. Nange nseetegeera ekya nti abadde awaayo 3 ati. Anti nedda landiroodi lwaliragala obbafulumyanga omukazi talina ebyaddala nga takola ki? Talinaamu. Awo lwoli kunama n'omanya. Kibi nnyo okunama nga obadde by influence. Kunama lwakuba nti nno olemereddwa. So abasajja bakole kye basobola. Balemereko agambe mukwano tonyongererezaako. Teekola byokka ebyo by'osobola. Oleme kunama. Yiba naye twagala okwozayoza nnambwayo. Bannange ennambwayo Kongs Girl. Happy Women's Day. Eno Women's Day. Landiroodi kati we twogerera ku Gayaza Road. Landiroodi yatandikiddewo bagizimba okufaako obufi. Bw'omanyi muntu okuviira mu kalina. Nekyembuuza ennyumba kati ani agizimba? Kyakasuna yalina ozimba ennyumba eyo. Naye banga akyali mu kalina. Nambwayo. Bositi gye yateekayo luli yalaga nti ekaleeta oluvannyuma tuve mu kalina nga tuyingira yaffe. Nambwayo. Ne bw'anaagimalamu emyaka 5 azilonga azitalina bwannannyini ku kalina. Ekibadde ekizibu. Luli kubanga alinako obwannannyini. Naye bambi nze kye namusanyukiddeko mu byonna kye nali njagala aleme kugenda bw'atyo. Andi ekizibu ekyo saakigambako. Ekyo twakyogerako dda naye ng'obuzibu nga waliwo abapika. Abapika eri sayidi. Agala tomuwa. Tulina obuzibu bumu. Naye kasita bambi yafunye nambwayo mu byonna kye mmanyi kati naye stress eyo yagiwonye. Omanyi okubeera n'awantu nga naawe okimanyi nti wano wendi ninawo entalo. Ate kati jjukira nambwayo kyafunye ekirungi ennyumba gyagenzemu yiye n'abaana be. Kalina eyo y'abaana ba Ssuuna. Ate n'ekirala omanyi ekyamazima buli kintu kirina emyaka gyakyo. Nambwayo akyali mu myaka gyagalwa. Akawala kalungi nnyo banna. Atwalibweko out. Era kati bagenda tandika omutwala out. Nze njagala badde mubeezaalemu. Afune omusajja bagende mu buli sitayiro. Bakole ziwunhu, zihahu, zihihiwa. Egyo emyaka gyakuddugaza nnyumba. Batya kusambasamba bintu. Buli wamu n'otwalawo SX wamwe SX n'omusanga mu ntebe n'omusanga ku dining table n'omusanga mu kisenge buli wamu ng'obulirawo kawo ka kintu kimu gyegyo emyaka. Kano ke baakwatangako munnaffe. Ontegedde bulungi. Kaakati njagala byo kikubuuza ekyo. Rawundi ey'okubiri ewunya etya? Ebanga ekyuma ekijja. Munnaffe baamukwatanga ng'awunya rawundi ey'okubiri. N'abakazi balina ebizibu. Ng'awunyanga ekyuma. Toteredde ebizibu nanga munnamwoyo nga dde awunya rawundi ey'okubiri. Namubuuza rawundi ey'okubiri ewunya etya? Nanga sinabwe nsobola kikubuuza naye nja kubuuza ku banno. Najja kukulaba gwatera okuba ebanga ekyuma ekyeridde. Kati nga kubanga eba ya friction. Lwaki ati kati ne bonna batekuvaako? Ndowooza engeri gye bayeekuubye. Engeri gye bayeekuubye. Ani yajjaga munnaffe juzi eyakanoba. Omu ku byamugobesa kuddanga ng'awunya rawundi ey'okubiri. Kati obuzibu bubeera eri gy'ava. Baba bakoze oba nakubuuza oli nti waki rawundi ey'okubiri empunyako. Naye gwe ekizibu nali sikiwulyangako mu bufumbo bw'abaana. Ekizibu kiba kiva ku. Ate ekyo kyeki? Obwedda oganywa. Ati kino kyokola ekyokugayiwa ku kiki? Bino byagamba nti abatuuze b'e Kalamoja balina ebbula ly'amazzi. Ogaba wadde ga Serengeti. Nayo kiwunyisa rawundi ey'okubiri.
Kyova mwebuuzaako nnyo mu bintu ebyo. Kwegamba kati gwe tebakulyangako lawundi yakubiri. Era ne wakati eri yandi kubanga mu bungi tayinza bbaayo. So nakyo kivumo. Bw'obanga muno lawundi ey'okubiri emuwunyako kati gwe buzibu. Gy'abaava. Webanga pipe to water taliyo then funa tanka. Ekitiko mutukwase ekitiko. Muganda waffe yavangayo nga lawundi ey'okubiri. Nene ekyokubiri. Temuvaako. Side dish. Kiki ekikuleetera okuwunyisa omuntu lawundi ey'okubiri? Kizibu ki ky'olina? Nga toli bize. Bannaye ebyo ebintu bye twetaaga gavumenti ekyuse tebikolako. Toli bize owunyisa munno lawundi. Side dish ddala nsonga ki gy'oyinza tuwaweeraliikirira ki? Toyina kyoweeralika, toyina baana, toyina... Musajja tannagaana nti yaganye kusasula school fees z'abaana bo. Buli kyosaba akikuwa. Waki oba owunyisa munno lawundi ey'okubiri? Nene n'omukazi we naye nno yali observant. Yali observant yagiwuliranga. Era alina lwe yatukubirako ekiro n'aga ne munnammwe ono lawundi eno ejja nga ng'emuwunyako. Ye wakitanaaba. Naye munnaffe twamubuuza yagala yanaabanga. Munga n'akawoowo akakozesa naye mbuga ye buli watuka tibamubuuza leero gy'ova era wulira lawundi. Ako kankoledde. Era agenda kunyigira naye. Kankoledde nnyo. Bannaye. Kaali nabalabisa mu lukiiko lwa famire. Ngono olwo babannyonnyola ne munnammwe oyo yadde awunya lawundi. Maama nkooye. Musajja awunya lawundi ey'okubiri. Ti ate yeetya. Olina oginnyonnyola engeri gy'ewunyamu. Yawunyanga ekyuma ekyekuuse. Ebizibu biri mu bufumbo mwana gwe. Ate kimadde sikiwulira. Kati nange nali sikiwulira nga naye nakiwulira ne ŋŋamba abantu tutuuse wano okubanga omusajja adde awunya lawundi ey'okubiri. Owa ebbule lawundi ey'okubiri omanyi bwewunya. Omanyi lawundi ey'okubiri weewunya. Nedda waliwo omukwano gwaffe gwe bagobye naye ng'omukazi agamba nti abadde adda ewaka ng'awunya lawundi ey'okubiri. Eyawalagi. Musaka gwese yimu. Abakazi balina akagambo eri reality nti yasooka n'atukubirako essimu nagaa naye munnammwe ngaddanga ng'awunya lawundi ey'okubiri kati tetwakitegeera tutuula mu nsonga zaabwe agamba nze byonna ekinnemye eno lawundi ey'okubiri. Ale akati mu nkole y'ekiddugavu lawundi esooka kirowoozebwa nti obuswandi buba buki? Buba bungi. Era kanfune ku lwendo lw'amazzi. Ontegedde bulungi? Ekisibo kigenda kiti. Nkiri bulungi. Kakati omwana ono agenda kuno. Agala kunsiibulula naye munna. Nga munnyonnyola engeri abantu gye bawunya lawundi. Munnange mukazi mufumba abadde alina ekizibu era baayawukanye. Naye kyaleese obuzibu lawundi. Ne YouTube tuwulidde ebintu kali gyo nandibadde nange eyiffenna noono munnange nze kati ate bwakiŋŋambye nkitegedde mangu kubona alina experience aye naye bakimugambako nkyokereza mukazi wange olumu alwayo okudda ali mu makyaki nja kusaako feesi esibye mugambe John ewunya lawundi ey'okubiri eba ewunya nnyo ku musajja ewunya nnyo ku musajja yagisigaza jukira mbu enyoka omusajja yagifuna oyo kamukulu omusajja tanaaba bunaabi anaaba yaŋŋambye gayi yaŋa anaaba waliwo ovuzeeko ku kyuma ne kyekuuta friction ye lawundi ey'okubiri nange obufumbo ne buganda lwa lawundi eyo kati omukulu yannyonnyola kiki ekimuyisa ye weewunyangako nga tagiwulira abantu balina ebizibu naye nange ebifumbo bulimu ebizibu naye wewange ate kati obuzibu bw'obufumbo omukyala ne bw'aba akuwaayiriza lawundi ekyo kyalawundi kyasobola kukuwaayiriza waliwo ekintu omuntu kyayogera ng'ensi tekiwulirangako nga kiri extra onokipimira kuki anga kati olaba kiringa omukyala okudda wali sayimo oli kasajja kasajja anti kati awo tuba tulina ate era ekyo tekyali mawulire ago naye kino ekyalawundi kino mawulire lawundi ey'okubiri ekisooka ayogera kyayogerako abaakimanyi
ate yakiwuliranga nga mu bwenzi bakubirayo lawundi ezokubiri ate gye kisinga n'okuluma mu bufumbo tebakubirayo lawundi yakubiri kyoyoyo waba tewakyali budde munange bagamba nti munange nti tomalaawo kubanga n'enkya bw'oli mu bufumbo eba lawundi emu mulowooza ku fizi ng'otandika kuba lawundi 2-3 ebyo bibeera eri mbasayidi kiiki munange ate nze munange nze naba neyiba bange yeggwe kennyini tewali neyiba muno mwe tusula mu nnyumba ezitaatuuka nze mba mpulira n'agenda lawundi meka kale nze otulo twandalako ku 5 nenzuuka ku 6 nga bakyali ku kintu kyekimu yali ggwe naye bw'oyogera ku by'ennyumba ezitaatuuka waliwo omukazi w'omuyimbi omubatijja naye zijjukira twabanga mu hositeero nga zaawundi mutwalo nga basooka nga gwazze okulaba oyogera erinnya lye kino nekyo tulabe nga tutwalako abantu batera ddala obudde mu bintu ebyo n'obawulira nga bagulubira mu ddiiro ne batwalawo eddakiika zaabwago mu ddiiro n'akalowoozi ne katandika okugenda kati ogenda okulya wayiseewo ne beewa mu dakiika nga 5 awo ku 10 ogenda bale bagulubira mu kiyungu masapiki ogawulira gagwa eddoboozi litandika liti olwo baliwa mu masapiki bava masapiki kati otuuka ekiseera nga eddoboozi likyaliwo ng'owulira sepiki zezigwa paba mukwano gwange bagenda mu kiyigo bambi n'agwa omutwe ne gusookayo zino toyiza okusitama obulamu bw'ekyavu lwegolola oba okoona faani wallahi sibalimba n'agwa omutwe gwe gwasooka mu ttooyi nga bali mu mbeera za mukwano omutwe gwe gwasooka mu ttooyi si ttooyi naawe yali ttooyi zire ez'okutuulako era bambi bamuteekamu kino ekigundi mu bulago sayima abantu naye nga talina bw'atunnyonnyola njawulo wakati wa latrini ne toyireti teyagwa mu eri ttooyi ya latrini latrini yeyomuntu w'omutu yagwa mwene eno ey'okutuulako bagiyita batya toyireti eyo mwe yagwa omutwe mwe gwasonseka n'amagulu ne gasigala mu bbanga bw'ati yagwa mu kino kisisitaani kino ekyo mwe yagwa bambi bagezesa kaki akapyako sitayiro ndo baba bali kuzima hansi mahuhu simanyi naye baaba bagiteekamu nze kyali wange yaŋŋamba bino byebagenda agamba nti kifunye nga kafeeyo ako nagamba olunaku kalutambulira awo agenda otuuka omwana abaako gundi gyamu empenaga banaye takikola badde nza tusigale ku everyday now and then naye abantu basigale mu everyday ate kati muli n'ebbugumu omwana abaana baŋŋambye bannange abasajja bange bakaawa okufa sikulimba bange abasajja amabeere gakaawa okufa sibalimba omukazi yakimpeerezza kyekino nagamba bawo akaawa ebbeere nga mbuzi akole kirimuga omusajja lekatanaaba kyekiba kikaawa ebbeere aba atuuyanye n'ayaga yungawo naye mbwe ebbeere erikawa terimanyi kamulali wabayinza kyekyuma kiwandiika ddi abakazi otanga oyonga amabeere g'abasajja mulekerawo obuyiiya iyo butalina makulu nammwe n'obugere nawulirayo yayonka obugere bino ebigere byabasajja batakyanaaba naye kati ogwa ku kigere ng'ekyakagatto musajja akukoze eki ekyakagatto okikolako kineyo engatto eya 1900 sajja akyayambala engatto y'obuwuzi sajja akyambala engatto y'obuwuzi naye alina engeri gy'atamamu omulabye kamanda bwakanga nooza Museveni si yatufuga ffenna naye owaye sitayiro y'okuyonka obugere yaliwo mu biseera byammwe omwana abuuzizza nti ng'okeera ng'oyonka obugere bw'akagatto ono kennyini yakibuuzizza dadi ono kennyini dadi omanya omuntu kyakata kwagaliza dadi ono kennyini aŋŋambye agaye naye kati gasitali akuvaamu ng'oyonka akagatto akagereko nemugayo dadi ayina entumbu ayina ekigere ne kagato ayina entumbu ate enjeru njeru bweti kagatto ekibanga bwali n'ava eno kuva dda kiraasi yo mweri akuva dda wa kiraasi buli bugalubindi yabuteekawa bwanyoola bwalingiririza mukagatto na Uganda gena soka okulaba alingiriza mu galubindi
siyeka buli musajja ali mu myaka gyenze nasangako n'omusajja wa FDC wali ku magic parking amaaso gakuluma lwaki oba oziyingirizamu ogererinye naye wa FDC mukadde atuna bwati bulenge yazijjako n'azitekaleka kiwala ky'ebbina ne kimuyitako n'akola bwati ate tebava ku mabino namulabye afidde ku Shakira bane ojja ffa yabakutte kaganda oyo liita omulaba oyo kati nonno waliwo gye baŋŋambye kitaawo gye bamulaba owange musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271-558-58 oba ku WhatsApp ku +255-846-772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. naye mbagamba kemuligeza ne mukuba kagatta ekifaananyi wano nja kujja ntaawa muleke bamukube ekifaananyi ze byenjagala tetulina waaka alina omugagga we mundeeba nti bamulaba nti ajjasebo mukagato bw'atuuka eri ayambala besibo n'agitunuze n'ayambala jiini ajja agira bwati omwana yaŋŋambye anko naye ono siye mukulu wo okonzaaliwa nti kagatta omulaba wano naye abeera musirise nemugamba biri biba byakantu baba bakola mu kantu balina okubakola mu loogi nyongere nyinyonyolewo mundeeba saidi wa TV center naye batundawo TV na piki oba bageze gulira baana njagula Progress nagamba yagula emmotoka ya Progress bukyanga agigula mwegezezaamu emirundi 9 mwana wange sente alaika azindyako amafuta agajjowa mayitirivu bwegatyo yaŋŋambye enywa 3 naye yatuula ennaku zino omupiira gwayabika omupiira si naye akagigula omupiira asula wali misumaali omupiira ogw'enkiisa mbu yali agenda accident neegwa yafiiramu abantu abangi ye neemukwatirako wa mbu emmotoka naye yabika emmotoka ye yatya accident yaŋŋambye agitunda $3,000,000 Progress ate kati Progress ya $3,000,000 ebeenyirira nnyo nze nguze emmotoka enkadde naawe byombimanyi naye kati nagambye ova emmotoka enkadde naawe ngenda zivaamu kuli emmotoka etegeerekeka omwana nagulako Progress ani bagita batya Brevis kadde wange etunulanga Benz nga muli munda otunula bwoti naye ng'ebizibu enkuba eyinza otutonya emmotoka matala ne gazikira oteekako wiipa nesiba abantu babonyeebonye Bantu osanga indicator bonnet naigula balina ebizibu esobola n'okusibirayo ekizibu kyazo masannyalaze gazitabula nga mpya $3,000,000 nole bagula Progress naye byemmotoka biveemu wagula emmotoka tumanyi kifutumuze okigenda nedda Justin bammanyiza nti ndi mumbejja obeera mu ya anko ne mubeera okwo kuba mmanyi ogivuga naye saagala givuga ndi mumbejja ambejja tebavuga ate kafeeki abalina okuvuga kafeeki tekalina kakyali mu bya booda talina pamiti aba alinga ono lwafunye laana leero afunye laana leero bannayize nayo mukwano laana oli talina pamiti lwansonga naye emmotoka talina pamiti naye ono agivugidde emyaka 7 naye ewiiki emu kyemufukidde ekizibu mu wiiki emu afuniddemu ebizibu 99 Lawrence aba mu maaso ne kamera juka ebadde batiisatiisa
kati waba aveyo labanga ow'amagye afumiseemu emmundu tebatera muyimiriza naye bano yasanze bakambwe naawe tekakako busitiika wamma bano kyagambya Nambwa yona byaliko tamanyi basajja bakambwe nnyo bakambwe ne bakambwe kirungi nnyo omuntu olaba nze njagala nnyo okumenya njagala nnyo okuddamu mu musirikale Nambwa tumuyozaayoza yagambye kakati abadde boogera ku papa naye nze Nambwa mwagalako mpisa Nambwa ayina entula gye yatudde n'entula etulo eyo bagiyita tondaba eyo bagiyita bebira bebbina omwakodina oba yabadde atudde bwati nayiguliza nanti kati olaba mu eyo position baba balaba buli kimu ebbere baliraba kasimye ettaka bwe kati kasima ate nali ne Nalongo Kitone nagamba omwana oyo mumulaba mwayogerera empoloomo mukambwe Nalongo yamutestinga simaba yamulunga Kitone yabalingiza simanyi oba Nalongo alimu okulingiza yangamba nti omulaba ani amanyi Nalongo Kitone buno I would like to see her waliwo ekyenjawulo kye mulaba bwe mulaba ng'ayogera nseka tuganense amaka amakaago amaka Nalongo ali mu myaka kati giroga n'akwesibako but I like her so much muntu mulungi Nalongo amanye eddagala egganda banaye mwogerera temwagaliza ale Nalongo waffe nga tumuwalanira ki Nalongo ennaku zino yali mu ntale ze twakoowa azitwala kantindiggwa era Nalongo twagala okutegeeza nti gye tuli eno tukulaba Nalongo singa Isirairi amaanyi so far so good Nalongo baba omuwadde akantu naye kasiwaaka akati kubanga omuntu anyuma ebibozi byaba kikofiira kikofiira bagamba siwadda naye nze mwagala nnyo Hermaphrodite era yo ku Hermaphrodite nze njagala obuuza omuntu aba yejjako ekitundu ekimu asinziira ku kyo okujjako ekimu okulekeyo ekirala aba alina kimusanyusiza naga kansigaze kino katuli agenda olabanga ekyesimbi takyagala ndowooza ng'alaba ajja kusigala nekino nga yandinyumye nga musajja naye kati eyo taamu tekyakola mu guno omulembe omupya eriwa Hermaphrodite ekola ku bisolo guno omulembe tubayita ba transgender naye kati oyo aba takyabonaabona byonna aba abimala lumu okeera ku makya gwe kyowulira mu mutwe kyosalawo ekitegeera aye kati ensi yakyuse kati mu bazungu omuntu akeera naga I feel like a cat nafuuka mukapa kati Simon go oyinza ogamba I feel like what because kati feelinga kino temutusiriwalirako nina kye natandise feelinga you feel like I'm a white guy nze ndi muzungu muli munda kakati kati gwate sun insult oli Shaolin mpuliranga ayina enviiri olyanga ayina enviiri ezikutte paafu otambula okolotsi kutwesiriwalizaako Nalongo so far so good naye tatudisappointinze naye of all things twamutumane tatudisappointinze va mu lutalo olwo of all things of all people agikettire yabatabulu bangaye mbe omutwalo olimu abanene n'abanene b'Uganda nabo kankulage saagala ogalino byassamwassamanyonnyole wulira waliwo akabonero akalabika akategeeza ennimi talabika wulira buli woolaba omuntu ng'ayingidde mu kintu gutunuulira biki byakola ki byabala oli mutegesi wa bifu ayinza okuteeka ssuuna eno yeeyingiza nnyo mu bintu mumanyi yebadde tayagala yingira n'asindika mbu mumwazunziza n'abeera eno emabega anula bizinensi z'abasajja azo olumu zibamu bafanda kuba guno omusango lawo gigwadde gugenda okuggwera guni yadde ajja kuguwangula mu kkooti Nambwayo ani Kamoga guno gwe yabadde yafayiringa ogusembyeyo naye ate ogw'ettaka Ssuuna yadde ajja kuguwangula it was a very good case but naye nga gwatandika ddala kyabadde taguwangula Ssuuna yayina case n'agizanyiramu n'alookinga n'agiteekamu obusungu n'afuuka fala bino teyandize na wabweru twandibitegedde gwabadde gwali gugwera mu kkooti eyo keesi
yali nnungi nnyo naye ng'obuzibu nti abantu baagirabiranga weeri so si kugidiginga what weyatandikira. Bwe mba ne lisiiti emu ku lisiiti 10 zenkuwa eno lisiiti emu empa basis okutuuka ku kyenkola ku kyenjagala, wabula wakati mu bino nti yadde Ssuuna yandiwangudde era nambwe teyandigendereddaawo yali alina omukazi okompasetingi waayo kiddayo eri nti omukazi takuteerangako kubanga in this case bwe baba bawulagana abantu abali awamu bawulira ku basis bbiri, ligalite y'okubeera awamu oba ligalite y'okukolera ebintu awamu. Bano babadde ne ligalite y'okukolera ebintu awamu so si ey'okubeera awamu. Era nga mu kkooti tolina wogamba mbu bano bafumbu bakugobera nawo, wabula kugamba nti ffe tubadde n'ono twagula eccupa yaffe eno okitegeera. Kakati era babadde bajja batwala mu ngeri yonna kkooti badde ejja bazza emabega omulamuzi apime buli omu contribution ye bagire. Era sinakindi wandirabye ng'omuwala waba tayagala kutunga yandibadde asigazzaako akalumu n'ettooyi mu nyumba yemu mu nyumba lumu n'ettooyi nga kkooti ebimuwadde abeera mu nyumba nga tebakolagana okutuma abantu tebagenda kwetta. Ebyo ebyokwetta nago musango mulala gwe basse naye nga wano basooka ne bakwako lumu n'ettooyi mu nyumba y'omuntu nnyo bulungi nnyo mu nyumba yammwe ne bakwako lumu n'ettooyi kati nga buli omu mweyitako buli nga mwawula omu n'asomba wabula ezo advice ebyo bakola bano ebulala n'empulya nga bali mu divorce ng'omu asula waggulu omulala asula wansi nnyo nga tebeebuuza. Waliwo omukazi eyafiira mu America Uganda ekyamutta bali process ya divorce ne babagamba baawule koti ne bagamba bagira baawule omu asule waggulu omulala asule wansi. Kati omukazi n'ayanika engoye ze omusajja n'agenda yazimwanulireko yeyamusookawo ne bakino kimusibisa. Omukazi yagenda n'agamba tukyali mu process ya divorce yayanudde engoye zange nga tansabye. Omusajja ekyo nakyo kyennyini kimuleetera ebizibu. Kati omusajja n'agamba sigenda kuddamu kukola kintu kyonna. Omukazi yafa mu nnyumba nga omusajja tamanyi. N'amalamu ewiiki nnamba eyo waggulu nga mayiti. Nze nyinako munnamawulire ab'omulimu be bajja okumunoonya nga tebamanyi nze nyinako munnamawulire gwe mmanyi yawasa bino ebyakawundo kakubye ebidirasa n'atuyisa n'abagamba naye nafunye omukazi ngenda kuwasa ne tulya n'emmere yasooka. Kati wayitawo wiiki emu ng'omukyala atukubira nga tumubuuza kiki nti mukulu bw'ajja wanajja n'emmere n'anteera awo ssente z'okukozesa tanyega ye ng'akwata ekkubo agenda mu kisenge kye yaŋŋambye sigendayo era naye ayina nange nampadde wano ekisenge naye tanyega. Ne mubuuze nengenda ne mugawa nti omwana w'abendi ewaka naye tomunyega. Omusajja yatugamba nagenza opima mundowooza nga si gwe nteekeddwa owasa ate afaanana na bulala kakati bwe mulaba kati nange nkola byange naye akola bw'anaakoowa agende naye nze sigenda mugoba. Bakita kubya mpisa. Kubya mpisa kyawe akoze eki okyo okubyekubyemu nga si bw'oyagala kimugamba omugambe olaba mukubya empisa omuntu tomugoba anaakoowa bw'anaakoowa n'agenda ogenda okulaba ng'ekyakola tebakyakikuwa n'ogenda oba n'okola kati kamoga kino ekintu kyabadde tekimukuba kyova nti kati saa zino piara watumaliriza mukola mu bungi kibadde kimu affectinga kuva mabega naye ndowooza nga banoonya engeri yakibuukamu tekikola ki naye kati yakibuuseemu ekiwonye naye kati Ssuuna ennyumba mpozi ennyumba bamwe yazimba ya ssente mmeka? Ssuuna bye yabyeganye tebirimu bya kuzimba nnyumba naye bali balabika bagenda osootinga omwana naye kati kambabuulire ekigenda okubeeramu chances are high nti nno abo ababiri nambwe agenda kuddamu akole ki ayina ozaala agalike nze ndaba kuzaala nze ate nkyagala omwana tebamuzaala omu mu kika bannange kamanyi bwe bakakwata omusajja tosembeza nambwe wali balo oli omwana yategeera bakwata omwana tamanyi kuyomba era kati ninga nambwayo nze gwe mulaba kagenda ne kwogera n'ogamba alawulira omumbejja nange bwento kati bwenjogera nambwayo empisa zinkulukutako kubanga nze kati nange nakufuna wemba ngamba mugamba taata wange ojja okafunira ololo mu muzannyo ekinyonyi tekimpamidde ssente kagato yaŋŋamba ezo ziba ssente kizireke kalooli yali kupamiddeko n'ofuna ssente wano n'obusente okukuwayo mutwalo gwa nankali asiibulula nze buli wajja obadde ogamba mbadde nkugamba bye mbadde nkugamba ki guno omutwalo tegukuwunza genda mu maaso
esi mutwalo bade bagamba nti ennaku zino ninga nnambwayo nze era omusajja kati omwami wanganganga taata wange badde ngamba taata nze gambye ekintu kitange nego omwana gwe nambwayo mumanyi yabadde wali nga bamugamba bakuvuma kayiri nagamba yanvumako ne oba yagambye ekigambo kyawe naye kakati fe omanyi bwe batugamba ono simanyi akomye batuyita ono mulina amannya gammwe simanyi ono yazze naye nze oyo omwana agamba taata nakye nakkiriza omuzadde wonna waali alina olwanirira omwana muzadde kuba baŋŋambye maama bwe yatuuka eri teyawummula keesi yasooka na keesi ya mutabani we yagamba katonda bakyamagamba nedda sooka okole ku omutabani kyagambye onanzirira era ne katonda n'agamba kino kiri ku express naliwadde embubbagoba ekibobo kifunamu empeera kati ate abakatuli kyotukoze otya abakatuli musiiba ne fees oyinza okuba wasiiba nosiiba fees mukwano toyinza kufuna yadde because bakendeeza byenda mukama n'akuggyako ekyo n'okkirizibwa okulya kati onaasibuluka kati onomulaba bitunda kati omanyi abakatuliki be basiiba kati onaalikasiiba kasikwasiiba bijanjaalo ng'osiiba ki embwa abadde abirya mwasiiba bijanjaalo ng'osiiba ki nze siri mukatuliki oli mulokole mulokole ono yalasabira pasita Bujingo nembaki wangamba tokyasabirayo kati osabira wakati mmwe naye kati n'abalokole namwe mutusobera kati mumuntu gamba mbona abakatuliki babi ani agamba nti abakatuliki babi bwe batugamba mbwe era tusinza ebibumbe tukola naye lwaki emyezi gyaffe kubanga eno kalenda gye tuliko ya girigoli kalenda etugamba nti kati wano pasika wano ki akati okubategeera ddala nti muli babi mulina tuli babi Easter mugiveeko temugimarketingisa kintu kyammwe bagikuza sekukulu mugyesonyiwe kakati kino kyemuliko kiri bwe kiti kyemutawanirako kiri bwe kiti mwenna saagala kukozesa kigambo kibi mwenna muli mu paaka kakati mwe mukukaayana nedda lole yesinga amaanyi nedda taxi yesinga amaki kati mbadde manyi mwenna muli mu kisiibo abo ekituufu kiri bwe ekituufu kiri bwe kiti ekituufu wekiri kiri wamu byaffe kubanga bibyo nebitukaanamu tetubikola ki temubimanyi nabbimanyi pasita omu yajja oli yajja bannyina bakola bayibuli bateekamu Holy Ghost ate ffe ne tugikuba ab'omu Uganda abarecevinga bayibuli naye ng'abaagitwera bagikoze ki kati at the end of the day you either believe nga bwe wakisanga oba komawo mu buwangwa wamwe bw'osinga okukola ki okutegeera olaba n'ekereziya katulika yo yalwana nnyo okukkiriza nti enseege n'eŋŋoma bikola paka Joseph Kyagambiddwa bamuyita okugenda okuyimba Munnayuganda yasooka okuyimba e Bulaaya Joseph Kyagambiddwa gwe Saimo omanyi naloose nga nzuukuse nga nzuukuse ndi mu kubuuza omwami muga eradde taata endo zazuukuse omutwe gukuluma obuuza taata oli taata naye tufumbe ki bw'omaze n'ozirika nempulira emirembe neŋŋamba kitegeeza kino nambwayo kyawulira omwana wuuyo naye gwe nambwayo kiki kyaliko ayina skill nambwayo yamaze napostingawo n'agamba nateeka kifaananyi ky'omwana we n'agamba papa newe kiriba kinneetaagisa kukola ki kuluzinga bulamu ndi kulwaniridde era nze kino nze saaya kuyingira mu baagalana nze singira mu baagalana naye mu nsi omusajja kibi nnyo bbeera n'omukazi akusinga obwongo nokiyisizaawo no si magezi nedda lindako nkubuuze lwaki nedda kale tokiteeka ku muntu yenna lwaki tukitwale nga kiri tugenda bbeera mwezi emboozi paka wulira nambwayo omulaba lwaki omukazi alina amagezi olina okuba naye ngaakusinga amagezi gwosobola ovuma ensi n'enyiiga ye publicale n'avaayo n'alaga oyo omuntu atambulira ku script mubi nnyo atalinayo ddi lwanyiiga omanyi wambuza bino bye bakugoba mu kuziika ne bakujjolonga ne bakola biki n'agamba tutambulira mu kunyiiza nakwetonda gwe mpaye mu mboozi no tubeeredde nambwayo bwe yavaayo nga munyiivu tayina siinayo olunaku lwonna ola nambayo ne bwe yakubanga simu nga ojjukira olunaku lwe bakuba emmotoka y'amayinja yankubira naŋŋamba mama
anti emmotoka bagikubye amayinja kati oliwa nemubuuza kati Teryanzija badde oyagala kunaabwayo. kukola ki naŋŋamba munnange nze kati ngenze ku poliisi nga just kyensaba nze manyi taata simulinaako buzibu naye bano abavubuka be balabika effujjo lisusse kale babagambe basulewo naye tebakola ffujjo mukola ne mugambawo kale naŋŋamba kati mbadde njagala kutegeeza nti ngenda ku poliisi nteekeyo musango kale bampe security nga yenze nambwayo w'enkya tanyiga ng'anyiize kakati onaamanya ddi nti omunyiize era kalakita za Nambwayo zendiko zikola bulungi asobola okukola essaba asobola okufuuka nabbi asobola okufuuka oba tanyiiga Oba asobola okukulembera eggwanga kati kuba omuntu yenna akulembera eggwanga kalakita ya tovaako Nambwayo entuufu Nambwayo aboogera ne bamugamba todda muki mu musajja mu kamera ab'amawulire njagala obabuuze bonna eyasembe osaba Nambwayo interview yagamba ati anko tujja kukola kubanze yajja wano nampa ojjukira ng'ava mu high court ng'ava mu high court yankubira najja wano nampa interview naŋŋamba just nzize mama nkukubidde njagala kuwa interview eno bantu bamanye nti banzikiriza okubeera mu nnyumba eyo mu mateeka ne mubuuza kati omukulu yakitegeddeko n'agamba taata akitegeddeko naye yatakangayo n'agamba taata banaye mumugambe tugende tukime results z'omwana taata talabika agamba ali busy oyo omwana ndi ku Nambwayo empisa ze zendika ennaku zino suuna njagala laba we zigenda njagala kuntuusa kuzaalayo omwana mutuume Nambwayo kati waki nkugamba nti nno Oli omwana suuna mugezi. alina okwesonyiwa Nambwayo nze era kati bagenda kunteekako shame manja Nambwayo suuna ng'ofiiriddwa mama wo ng'afudde Nambwayo n'avayo n'atekayo post egamba nti taata kulagira ddala bw'onaabanga weetaaga omuntu kubibaddewo ne yeesitula n'okuzika N'agenda najja n'akola aziike. ki gwe n'omuyita akayiringu kitegeeza nti ojjukira ate lwe yamuyita akayiringu nti abantu baakyuka bonna bonna n'abaali bamuliko bonna ne badda ku sayidi y'omukazi omutegere bulungi kati nkugamba nti suuna era nze kati ate bw'aba apostinga zino we natikiridde Nambwayo AM player. we natikiridde Nambwayo nti babatuuzizza naye mu kubatuuza osuubira wayinza okubaawo rival omukulu atunudde ng'omujaazi ono najja kaliwe kati. n'ayiguliza ng'akagere kali Namukona. we kati nze gambye ku Nambwayo Era kusibeera Nambwayo kati nze nkugamba kintu nze kimu. shamye mu mayanja Nambwayo tuliwemu olubuto abamaze Nze nange- wiki nga nnya ate ekyalo omwana Nambwayo tebamuzaala mu kika mwana omu omwana aba tagenda omwana kuyala muzzeeko kati nze ngenda mu media muyinza oba muluddemu mulimu omuwala omu maketiya oba oyagala emirembe tomulya omulyako ogwo n'alya bizinensi yonna n'agimalawo aliwo mutuwandiikire nja kufa bambi nyinza ofa era sobola nze kubeerawo nsobola okuwa kampani ezigudde nga yeyazirya nkwegayiridde bro wandiika kampandiikire kasuke nkuwe kampani emu yali makingi nga bagiyita batya sooka oteeka maama erinnyaawo kampani kyetwala abantu abaana ebweru biveeko nyinza kati obutagitegeera ali wano yaliko wano alinako kirabu erinnya no linnoonya alinako kirabu y'omupiira teekawo linnya lya muntu toddamu ebyo bya kisi linnya linvudde mu mutwe ery'omuwala linvudde mu mutwe naye oli omuwala yakutega bw'ati alina akabina muwanvu kitema linnya yonna Ntegedde ng'ate mulala kakati waliyo abantu abamu nga wadde musuffu nnyo ng'amagezi ge mangi nnyo tojjagga kumalako nago tojja mumalako manyi abasajja mwagala abakazi balina magezi nedda omukazi tokkirizanga omukazi akusinga amagezi akusinga amagezi olaba omuyiiyo muveeko werwaneko ate kakati olaba oyo ati ono agambye bwakusinga amagezi oba tolina bba naye tusobola bba naye anti buba buyidde aba agenda kutambuliza omunyiiza oba ku mukazi gw'onyiiziza abo abagezi omanyi bwe babeera tebaleekaana bw'oyogerera waggulu yadda wansi n'omunyiriza mu kisenge nga mu ddiro lyo abagenyi n'atekako simayiro n'osanga nga baganda bo bonna bamuwaana naye ng'omunyiiziza oli ku muyinza bunkenge n'okumala tokyebaka emboozi yonna mwevumyevumye n'agamba amazzi onoonaaba tugataddeyo nakwina gamba kati mwanyiize asanze message
nkutabulire kyayo n'amunywa. Njogera otaliko okulabirawo bamalayika nga basima. Kakati nze nkugamba nti suuna mu bulungi wonna mukuddiŋŋana kkiriza mukuze muki omwana ogwo kubanga Nambwayo kiraasi ndala. N'owokubiri tamugira. Naye ggwe ono omuvubuka y'ani ono omuyimbi era ayimba ne Green Daddy. Opa Fambo. Yaŋŋamba Nambwayo babeera bonna teyayombako. Opa Fambo yakola buli kimu ekyobusiru mu nsi muno. Teyawulirako kigambo kimugamba yadde nti oli musiru. Naye mbu yalina ssente ze Nambwayo n'amwogerako ne bagula emmotoka. Mu mbeera y'okuba nti baawukana Nambwayo yamugamba mu mpolampola nja kwetaaga emmotoka eyo nzijjeko ssente zange. Opa Fambo n'alowooza omuwala asaaga emmotoka ne bagitwala. Omwana mugezi nnyo era Nambwayo era Opa Fambo yagamba omukazi mugezi nnyo ekirala muyiiya nnyo ekirala wampisa. Baile Nambwayo yeetaaga omusajja wa myaka ngaago ng'alina famire ye badde emuyigganya nga yeetaaga waawummulira nga yeetaaga mami nga tagenda kwenda obanga olina ebyana bye bikayanira ebintu byo. Amukwata n'amuzimbira ennyumba n'amuwa emmotoka. Olaba obulamu Princess Amira bwe yagwamu awo obwo aba atuuse gy'alaga. Ngali mu kiki kyenvuma era nga badde anko mbakuwadde ku kyokulya. Taata wange. Taata munnange lwaki tonywa tumira ddagala lya sukaali. Bw'aba tamuyise taata alina akagambo k'akozesa akalala kuba naffe yali yatugaana okumuyita erinnya nga tugamba omukulu. Omukulu nayogedde naye. Nambwayo ojuga ne embeera eno nga yakatandika nga yakatukubya tutandika interviews ezo ngaawe embeera mbi nnyo nnyo ekyali tensi ng'abeera agamba kakati nze omukulu simugobangako mu nju njagala ajje tuteese nego omukazi bwe buba busungu eza mukulu bwe buba busungu kati ate obusungu bwa Nambwayo nabulabirira mu message na message zeyampa n'essaawa zifulumye. Twalina emboozi gye nakola kati gye nakola nampa message yali Nambwayo yampaiza message nga nnyingi za kumukumu n'essaawa zisoma zena obuzibu ne message ennyingi essaawa zisoma kuba nazisoma n'essaawa zisoma naye zaali nnyingi gaali nnyingi. Awo walabako nti anyiize. Awo nalabya ku naye nga nako ne group y'amawulire gye nalaba juzi nga anyiize ng'abatwalamu ebyaddala n'aba entertainment group wamulaba. Ziraba zino yampeereza bingi nnyo biraba biibyo ze zino nnyingi ze message nga mpa wino yenna ow'ekkooti naye nga ndaba ambimperezesezza awo aka yali anyiiza awo naye okwogera ye bw'aba ayogera abamukkakkamu. Ate wenkugambira nti omuntu mu nsi amanya nti kati nnyiize ne yeekomako ng'ate mukazi ano omukazi anyiiga n'ayonoona n'adda enkeera neyeetonda naye nga yayonoonye. Va nebyo mu sinaliyo yonna yonna nga tebaleeseeyo nti nno omusajja wuuna ayagala Nambwayo. Era abamu byonna nze kyensaba kyenneebaza Katonda nti byawedde. Ekyokubiri Nambwayo akoleko wamba eby'emyaka gye okukayanira ebintu by'ettaka bya kikulu ng'okuze ng'abaana bali awo obanga abivaako. Nambwayo mukwano ayagala atuuke mu myaka egyo gy'ogamba ate ggwe ng'asetolinze. Anna kyeŋŋamba katwaba Zubeda nga bw'oli awo ati fifite oli najja n'akujejemberako nti ennyumba gifulume ofa naye. Naye Nambwayo yawadde abakazi ekyokuyiga nti mubeeranga amaaso mugaggudde wadde nga muli mukwano. Abasajja balina kye baayize mu kino ekintu. Abagezi balina kye baayize n'abakazi abagezi nabo baayize. Okimanyi nti kaadi yange tevangayo omanyi batevangayo 9,000 emmotoka 9,000 kati mami lwaki tagiwaayo kati ekyo obunafu obwo mami andi asobola okugenda n'agikugirayo. Abakazi we bagattira kati 9,000 egyo ne gisooka gikositinga obukadde 4 n'omusobi wateeka mu motoka because you just failed ogenda omaliriza. Naye andi wali era n'abasajja abakoze n'abakazi okyali mu kibi waliyo n'abasajja gwakyali mu kibi sasula ekyenda kyo naye bano abawoowe mwe ne bwe mubbe muva mu mboozi abawoowe ne bwe tubba va mu mboozi ze babanyumiza nga babagatta. Omusajja kola nnyo abewako bawe ebyabwe n'omusajja funa okulabanga mu bulamu obeeko n'ebibyo kubanga olunaku lw'olibaako n'eddiiro ez'ekisajja nga tezirimu wadde n'obwenzi
omusajja osobola okubeerawo n'okwatandika Katonda agamba nti tufuna obukadde 10 tubugatte tufune 15 obulamu bukole ki butambule odde wako ogamba omukazi mbadde nsatusale kano omukazi alume egu nga kyoyogerako nga lwaki okasala nga tulina abaana thank you kaakati yenkugambye nti ebyewaka bibe byaki omusajja beerayo n'ekikira kirambike mu butuufu obulungi bw'okwogera buli bumu nti singa oba n'okufa ekibwatukira kugyekuli baleme bibbirayo oba ontegeera naye obibalambike nti ebyo byange nsalawo okubeerawo kwabyo n'okukola ki kubanga ekisinza okutta abasajja kwe kutuuka nga ebintu bwebiri alina ebizibu naye tasobola bijja kubanga bamuwoleza nti alina abaki naye ng'ebintu byonna nga wabikola temwali taatawo naye kati goyagala nze ndaba abakazi abasinga balwane abakazi babakoze n'abasajja leka kumugira agende bugenzi bwatyo nonze kyensaa kibe kibwe kiti abasajja mulwane nnyo oba oyinako ku ssente somesa bulungi abaana bo bw'omala osomesa bulungi abaana ebintu byandibadde byababiri musajja mukazi n'abaana musajja n'omukazi we kuba bwe mubikoze abaana bazaalidde ani nze taata yanzaalira kawoshi yali lezi kati yali ng'oli ku ssente za kitaawo baana bakole ebyabwe gwe muweerera nze essaazi nomulembe guno wekyesobola okukubiriza abasajja bw'oba olinayo obutuuze bw'osobola okubafunira bukole ki bwebafunire oleme kufanga mu nnaku wandiguza omuceere gwe bagenda ojja mu lumbeero bbuule nga gwo gwegulidde naye tuli mu meeting wakava mu kameeting ka kofi ate nodda mu kameeting k'omuceere obudde kameeting k'omuceere ate mu kameeting k'okusasula ploti gy'obadde obeeramu nayo bagibanja taata tebaamukolera dde kameeting akabibibi kyenkugambye abaana bano kale ekifika bere fallback position nga bonna baganye kuba era tosabanga Katonda abaana bonna ne babeera successful ejjafa bubi naye gwe bye bintu obeera obyogera nnyo naye sibitegeera mbuno tosabanga Katonda abaana bo bonna ne babeera successful ojjafa bubi anti buli omu abeera bubi buli obeera bize wetagawo omwana ensi eganye owa bode yantutte gyo yaŋŋambye zenkubuulira nanga nakulabako konze wandabubwa nti ninga yakulabako ebukandulako nze natulirayo sini eyokuna koye nti nze no munnange sikyagendayo konze kiki eddogo eriri eri bakojja batuloga naye bagezaako okundogaawo baleetanga emmere nnyingi nga batadde eddogo naye ne ŋaaka ddogo liggwere mu kyana kati omwana wange gwe nange emmere naye yasanguka ali awo negala eryo ttima omuzadde owoti omwana w'ebintu by'ekisibu byaki obeera awo ng'oli mu guyumba gunene ne bakuwa maidi akulabirire nakkuba ate bamaidi bakuba abakadde bakuba banyiiganyiiga waba mwanawo oba mwana wa mwanawo kubanga akimanyi ono jjajja ssebo yali mu sukulu fiiza kukwatanga kyatika nga tunasanga kazzukulu kakoowu nako kakuwewenyola n'osanga omusajja omwana omu ali Denmark mulala ali mu America omulala yinginiya bonna bakuba bukubi ali ati oyo alidde n'olyoka ofanga omunaku nga ssente bweziri Katonda takola nsobi ffe tutamanya nteekateeka za Katonda muganda mmwe Katonda n'amumma ssente mwe mulina ssente ekifo ky'okumuweerera abaana be mulowooza muyamba so bwe nfunayo ekiganyo soma nkigire kubiriza banno obagambe kati Katonda ayisemu onanzijanjabe mwe musomese baana be abaana be bakole mubatobe mu masomero amalungi ng'ali wakalabira maama wammwe naye mumuwemu ku ssente zemubeeremu musome omugobako buno obusajja ate bumuzaalamu oluvannyuma ng'ali ekisajja tekirina amakulu kisaala mu sitawo nga kya mu sitense nekitudde butuuzi kiri wali ku mweso nomugamba sisita bakavubuka naye nga bambi sisita oli wabaawuliranga naye agala okyuzako oyo agenda awo ng'ate talina buvunaanyizibwa ate nga mukopi aweza bibiri munze nagamba muganda wamwajje ng'ate ayitawo ne mumulaba ku gaali ennaku ebaluma kuba muli ane bamukwata eri emitala nga bba mukwawa mwennene ava kubba ttooke era bulungi mweraba
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.